Kaakati omwana golaba oyo bamuwadde obutwa n'afa ku ppate bazadde be gye babadde bamutegekedde okumuyozaayoza okusoma obulungi P7 yafunye 5 aggregates abazze ku kabaga bamuwadde obutwa musajja wattu n'afa. Nga sinnakutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Baganda bange kambabuulire, Abanayuganda babi, abantu babi, tebaagaliza, balina emitimu egy'ekirogo, balina effutwa, kwegamba balina effitina. Effitina eyo ne bagiteeka ne ku baana. Omwana ono y'omu ku baatudde P7 era ng'ebibuuzo bye byagenze okukomawo nga ku ssomero gy'asomera y'omu ku baasinze. In fact ye yasinze n'okusinga, alabika yabadde nga waakubiri ku baasinze mu ssomero ddamba kubanga yafunye 5 aggregates mu Piero, yafunye 5. Omuntu okufuna 5 mu P7 oba oyina wano. Musajja wattu yakoze bulungi. Kati bazadde be babadde basanyufu nnyo omwana waabwe okusoma obulungi. Ne bagamba bannange, omwana waffe ng'afunye first grade, tuyinza kumukolera ky'okumusiima. Atusanyusizza nnyo. School fees waffe tasobodde kumuzannyiramu, asomye bulungi. Tukolere ki omwana waffe ono tumusanyuse? Abazadde ne beeteesa ne bagamba, katukolereyo omwana waffe ono kappate, tuyite n'emikwano gye, tuyite n'emikwano gyaffe nga ffe abazadde, bajje tuyozaayoze okusoma obukulungi okw'omwana ono. Era nga bagula keeki bulungi nga batandika kutegeka kukolera mwana ono kappate ak'okusoma obulungi P7. Naye mbabuulire, mu bantu be tuyita be tusembeza mu kusanyuka kwaffe, tuyitiramu abantu ab'emitima emikyamu, tuyitiramu abantu ab'emitima egy'ekko, tuyitiramu abantu ab'emitima egy'obulogo, tuyitiramu abantu abataagaliza ab'effitina. Kati wabaddewo omuntu nga ye okusoma kw'omwana ono obulungi alabira ddala nga oba osanga yandibaddewo we nga ye yasomye obulungi. N'agamba ono omwana gwe bakolera pate bwe bati nedda, kati nze kanzije ne mission yakumusaanyaawo, nkatte kaveewo. Kakola kati abo bwe kati ne bakakolera ne pate, ye kye kyamuleese ku pate y'omwana ono. Bazadde b'omwana tebamanyi, bo balowooza bakoze pate eno kuyita bantu ba mikwano, kuyita kwegamba ba neighbor bajaguze wamu okusoma kw'omwana ono okulungi ne mikwano gy'abaana ababaddewo. Munnange nga bagula keeki bulungi nnyo, keeki eyo nga bagisala, bafumbye emmere. Kati ndowooza mu bantu be baleese okufumba mwe mwajjidde omuntu eyabadde azze n'obutwa bw'agenda okuwa omwana ono mu mmere amutte. Pate yatambudde bulungi, keeki bagisaze, akaseera k'okulya katuuka. Buli omu bamuwa essowaani ye alya, essowaani ye alya, eno wakuba oyimba ba congratulations, ng'eno emmere etambula buli omu ng'alya. Munnange omwana ono nga ne bamukwanga ssowaani ya mmere nga naye alya. Akatwa akake baakaleese kali sipeekyo nga bakatadde mu mmere ye yekka ng'omwana. Ne nga ki ekimussa musajja wattu? Tewali ekimussa. Bazadde be kumukolera kappate ng'asomye bulungi. Ekimussa kufuna 5 aggregates 5 mu Piero kye kimussa. Era ng'oyo omuntu amutta ndowooza muli ng'agamba oba yandibadde mwana wange nga yali mu bino, oba mwana wange yandibadde afunye 5. Ani yakugamba gw'ozaale ebyana ebisiru okakane ku baana ba banne olyoka obatte? Munnange musajja wattu ng'alya mmere. Bwe yamaliriza okulya emmere bwe bati babadde bakyajaganyaawo olwo bali mu kusanyuka, bataddeko obuyimba bwa congratulations. Munnange olubuto nga lutandika okuluma omwana, olubuto nga luluma omwana nga tandika okusesema, omwana nga tandika okwenyoola, omwana nga yeenyoola. Bazadde be balowooza nti oba byakusaaga oba kiki, ne basooka ne bamuwa ku mazzi awo n'anywa, naye olubuto ne lugaana. Omwana atandika okwenyoola, n'atandika okusesema, atandika okubimba ejjovu, nga batandika okupapala, ne pate teyawedde bulungi, nga buli omu abuna emiwabo, ng'omwana bamukwata bamudduse mu ddwaliro. Okutuuka mu ddwaliro nga taasulewo taasibewo yali ku mumwa.
omwana nga bamutwala mu ddwaliro nga batandika basawo okumwekebejja. Abasawo mu kumwekebejja nga bagamba yiyo omwana ono mumuliisizza biki, nga bagamba tubadde tuli ku mukolo n'omwana tugenze okulaba olwamaliriza okulya emmere, tugenze okulaba atandise okugwa eri, atandise osesema, kwe kumuleeta wano. Munange omusawo n'abagamba omwana ono mulowooza talidde obutwa, katumukebere tulabe, naye alinga nga alidde obutwa. Omusawo nga batandika kebera mwana, omwana ng'eno atandika okukuba zisikyakyala, atandise okubimba ejjovu, omwana era n'akutuka n'afa ng'ali awo katanda ke bamutaddeko. Era omusawo yamukebedde n'amwekebejja ne baleeta ripooti ng'omwana alidde obutwa, naye ng'obutwa obwo abuliridde ku kapateke ke bamukoledde bazadde be okusoma obulungi P7 kubanga yafunye 5. Abantu babi. Kati omuntu yawadde omwana ono obutwa, ndowooza bwe yategedde nti maama w'omwana ono bagenda kutegeka kapate, n'agamba kasita nange nze omu ku bagenda okgenda, ngenda nkitte kyekyana ekibeewaanya, nkitte nkiwe obutwa, mbalumye. Lwaki ne bannange Mukama Katonda ono, abantu bano babasaana kiki oba basaana kukola batya? Imagine omuntu n'abanga alina ekko ku mutima olw'okuba omwana wa munne asomye bulungi, n'okwata obutwa n'obita n'obumuwa n'afa n'omutta. Kasajja kattu ekyakassizza kusoma bulungi na kukakolera pate. Tolaba nti muli awo mukola ebintu bingi, naye mulimu omuntu alabira ddala nga obulamu bw'otambuliramu tobusaana nga tebwandibadde bubwo. Kemube mmwe abali eyo ku byeyo, oli awo w'okolera naye ng'abantu b'okola nabo balabira ddala ggwe olinga ng'eyabayitako edda. Okitegeera? Balabira ddala olinga ng'eyabayitako edda, oli n'akuwalana nga tolina na kyewali omukozi. Nze kambabulire abantu emba mukola zi graduation party ndowooza zino muzikolere mu mayumba gammwe. Ebiseera ebisinga bw'okola party nga zino n'ogikola wekka nga toyise bantu, abantu bajja kuyita omubi, bagambe yiraga gundi azikolera mu nnyumba atayagala bantu, oba weewala bintu nga bino. Okoze ekintu oyisa abantu, olowooza oyise banno, kumbe oyitiddemu abatemu abatakwagala, abakwagaliza okufa. Kati mukazi wattu bagenze kumuttira mwana, omwana we yafudde naye ng'ekyamussizza kiki tewali kusoma bulungi na kumukolera kapata. Ndowooza oyo yasse omwana ono yabadde ndowooza alabira ddala nga ye owuwe yandibadde abeera mu kifo kino, oba ng'owuwe yasomye bubi nga yafunye obujja, kwe kutandika okukola ki? Okuluka olukwe atte omwana w'abandi, era olukwe lwayiseemu omwana yamusse. Bannange mwegendereze abantu be mutambula nabo, mulabewo tojja kumumanya, naye gwe ky'oba omanyi omuntu atakwagala, akwagaliza okufa, akwagaliza okubonaabona, ali awo kumpi akulaba. Buli kimu ky'okola akiraba, siteepu zonna z'otambula aziraba, buli ky'ozzaako akimanyi, akubala, akusoma, yakutegeera, oluusi mulya na mwenna ku ssowaani egi. Naye ng'alinda olunaku lwali kulumya okaabeko, osanga ye abeereyo ng'akaaba naye ng'ayagala naawe okaabeko. Naye ng'oyinza okulowooza nti byakaaba gwe bimutuusaako. So bannange twegendereze nnyo abantu, mukole pate. Kati nze kambabuulire, nze newe mba kaŋŋambe nti nze ndi wakukola birthday oba nga nina omwana wange gwe njagala okukolera birthday, mu nnyumba mwe tugikolera, mu nnyumba mwe tugikolera. Era bannayibba tubatwalira butwalizi keeki ne tugamba yiiyo, naye mu nnyumba mwe tugikolera ngaffe famire. Abantu nga babatidde ku pate, abantu nga babatidde ku birthday, abantu nga babatidde ku mbaga. Golozo mulaki lwaki abantu tebakyayita n'abantu ku mikolo? Oli n'agamba njagalako bantu bwe bati nabwe bati, abalala saagala, beewala bintu by'ebiti. Oli n'akola ka birthday ki n'akakolera mu nnyumba ye. Bano abakola pate ne bakola birthday ne baziteeka mu bifo ne bayita eb'emikwano, ogenda okwira nti yalidde obutwa mu keeki n'afa. Kale nno Mukama Katonda atutaase ku bantu nga bano. Otherwise bo weebali batulaba bakola buli kimu, tewali kyakubakolera. Naye nga mukazi gwe eyasse omwana wa munno, kubanga bino abakazi babikola, bakazi bannammwe bwe balina ebitima bino. Bw'obanga wasse omwana wa munno
naawe tolivaawo nakyo luli bwolwo naawe bakirituuka ku ggwe ky'okozeewo wa munno naawe kirituuka kuwo obulumi bw'otuusizza ku balala naawe buli kutuukako bwe butali kutuukako bulituuka kuwo. Omanyi tukola bino ebintu nga tulowooza nti tebitusasula mu maaso naye bimala ne bituddira. Bwe bitaddira mu baana, bwe bitakuddira biddira mu baana bye babirozaako. Akunguza obukyayi, asiga obukyayi, akungula bukyayi. So si Michael Uganda YouTube channel kooli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Tusabira omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda aguwummuze kisa era musonyiwe ebyamusobako gatako ne famire y'omugenzi Omukama Katonda abagumize nno ddala. So mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera ate naba okuba nti ate otoyungako subscribinga so okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire mubere bulungi mweraba.